Kala kukwatayo obubaka leero ngenda kuwaayo abasirikale ba UPDF ne poliisi abagala nnyo okulikodinga. Ndowooza wano mulikodingewo nnyo kuba bino ebigambo nze ngenda obyogera temubiteeka ku muntu yenna. Poliisi n'amagye n'ebitongole by'okwerinda byonna ebirala munansonyiwa okubabuuza ekigambo kino, naye mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe ku lino eggwanga. Nkakasa buli musirikale yunifoomu gy'oyambadde eriko bbendera y'eggwanga, tekuliko kifaananyi kya muntu. Naye olunaku lw'ejjo, olunaku lw'akalulu k'enoowa ekisolo, twalabyeko abasirikale abamu nga be bakozesa mu kubba obululu, wabula kizze nga kibaawo nga tulengera yunifoomu y'eggwanga nga bagikozesa mu kubba obululu. Kitegeeza omusirikale yeerabira dde obuvunaanyizibwa bwe, kyalina okusoma ng'omusirikale si kyasoma, wabula yeerabidde nti obusirikale tebugenda kukoma ku ye, wabula ekitiibwa ky'obusirikale bakikyaye eri abantu kuba abasirikale bavuddewo. Ekyo kitongole kiramba ekyeyawudde nti kiri kyokka kiri awo, omulimu gwakyo nti kiri international kuba buli nsi ebalina, wabula abasirikale ba wano bafubye nnyo bakozesa ensobi okwonoona ekitiibwa ky'abasirikale, naye nga tukyonoona ku lw'omuntu obuntu olwa famire emu. Ng'era osobola okukeera ng'oli mujaasi wa UPDF n'otuula n'okwata obululu n'obutiikinga ng'olina mu yunifoomu ya ggwanga, bambi obusiru obuli ku ggwe. Oli kusimira abaana abo ntaana, oli mu kusimira abafamireyo, oli mu kuziika kitiibwa ky'amagye, wabula ggwe olw'okukyamuukirira n'okusanyuka ennyo okulaga okwagala eri omuntu kuba mwava mu by'okukuuma eggwanga, mwateekamu fiiringi ng'ate ekyo tekirina kuba ku mujaasi. Aho mujaasi oweereza ggwanga lyo, toweereza muntu. Bw'oba osobola okukeera ne weerabira yunifoomu gy'oyambadde ttaano nti kulikona ye yennyini akusiriwaza, kuba mmanyi bwakusiriwaziza n'otuuka okukola okukwata obululu n'obutiikinga nga naawe kennyini okimanyi amagye tegakkirizibwa kubeera mu bululu, wadde mulonda naye ate tokkirizibwa kubba bululu ng'omuntu omulala yenna. Neggwe bw'oba ojjira mu yunifoomu ne weerabira nti n'oyo akukozesa ensobi eyo ku yunifoomu tekuli linnya lye, ne ku bbendera y'eggwanga tekuli mutwe gwe, tekuliiko yadde wa famire ye, twakwata na bukwasi kinyonyi kitalina maanyi. Ekitalina na byamaanyi nnyo twaligambye ku bbendera y'eggwanga tuteekeko emmundu, tuteekeko ebitiisa bingi, tuteekeko empologoma, tuteekeko ebiki, ne twateekako ndowooza mu bimu ebinyonyi ebitasobola na kwerwanako, ebyeddembe ennyo ennyo. Naali mwana ye yunifoomu gy'otaddeko okulaga eggwanga lyaffe mwe tuli, tetwateekako omutwe gwa Museveni wadde mukambwe. Kikujjukize tetuweereza muntu, wabula omuntu atuwa yalinga oyo ng'omuntu tumukolera ebyafaayo byagenda byayagala bamusomeko ebbanga lyonna, wabula era bwe tubanga mukyalowooza nga bwe mulowooza, amazima ga Katonda tugenda bimukolera. Nze mu byonna ekinnuma si kyakugamba Museveni nti tugenda muwa lutalo, kuba olw'edda lutuwa yalinga tululaba. Ndagamba tosobola kukeera n'olaba abantu bayomba n'obayitako n'ogenda mu katawuni n'odda nga balwana ne weewuunya, kuba balesse bayomba, wabula ekiva mu kuyomba kuba kulwanagana. Mu byonna ekinnuma kwe kubanga Muzeeyi Museveni takozesezza bwongo bungi kutuleetera lutalo, nti yateekamu obwongo bungi tetusobola biraba, kuba ebintu bye byonna bibadde open abyogera nga asaaga naye aba abitegeeza. Ne bwe yali ajja yabagamba Kotapini egenda munanyondo evamu na nnyondo. Kati bw'aba owezezza emyaka 8, amazima ga Katonda ng'alina emyaka 8 nga naawe kennyini mu bwongo obwo okimanyi takyatambula 15 kujja kuba kwekaka, kuba ekifo kyalimu kyo kyennyini kitulugunya. Obuvunaanyizibwa bwonna yabujja, buli department yagikwata n'agizza gy'ali. Bw'olaba ne Parliament bwe naaba enaayisa etteeka ly'emmwanyi
nga ne bannansi bamaze okwogera bagamba tusooke tukyaleko entebe teyeetengeredde wabula buli kitongole kikyo kitegeeza yeetisse omugugu mungi ku mutwe gwe wabula ng'obwongo bwe ffenna tubulaba nti takyasobola nakubeera mu kifo kubeerawo bbanga ddene yeerabira n'okwerabira nti yenna nnyini mukolo wootuukira osumagira ku mukolo gwe. Amazima ga Katonda ng'osobola okukeera bategese mazaalibwa go ng'ate balina kuzuukusa buzuukusa nti obudde bwa keeki butuuse. Ndowooza obwongo buba bukooye ne bw'aba yagenda otukozesa ensobi kuba bw'otuukamu egyo emyaka 80 naye nga wabasuubiza abantu nti kotapini egendamu na nnyondo evaamu na nnyondo, kiki kyolina okukola? Kutemamu mu bantu, kukuliyetingawo bibinja. Tovulaba avuddeko agambye nti amadiini gaawukanyemu nti ne bannaddiini abaali tuluŋŋamizza omusanga mu State House ng'afukamidde ng'ajjukiza muzeeyimu munnaye akaluluka n'atera otutuuka neetaagayo enziga eneekaddiye ennyo ng'afukamidde mu maaso ga muzeeyi Museveni amumatiza 2026 etuuse. Naye ng'ate Museveni avayo n'agamba bannaddiini temuyingira mu nsonga zino, obwakabaka temuyingira mu nsonga zino, naye ng'ate munnaddiini alaaja n'amusongera gy'atunudde. Ebyo byonna bwe tuba tusobola okukera ne tubiraba nti obusiraamu busobola okukera nga buli n'aba Supreme Mufti nga Kibuli eyina, Odi Kampala eyina 2, ojasanga n'omulala, naye nga bonna balidinga busiraamu kyokka bonna nga balipootinga ewuwe. Kyovula bakera n'atukwatamu abantu be twagala n'abayita n'akwata omuyimbi gwe mwagala ennyo nga kyalirwa mmwe n'amuteerawo okutya mu mutima gwe n'amulaga nti nsobola okusitopinga endongoyo, nsobola okukola kino bw'otakola kino, wabula kyakukozesa kikukozesa ki? Akuleeta mu bantu n'akulaga, wabula ate yakulaga abantu abaagala nnyo nti nawaaba alina kyagenda okukola kyonna akwata ssente n'aziwa abantu abo bamusange wonna waaba ali, n'akwata ssente oba buli muntu mumuwe emitwalo 10 mubandeetere wano, yakulaga nti abantu abaagala nnyo. Wabula ate gwe ayagala kujjako bantu abo akulage nti si baakabi gy'oli. Bw'amala okulaga nti abo abantu si baakabi ate akuta obaddemu naye nga takuwadde na bukuumi, nayagala okuyita eggulu n'agamba jangu bw'anaaba akuwa ssente akutwala ggulu. Muzeeyi Museveni yakeera n'ayita ba TikTok eggulu n'abawa miliyoni n'abawa obuwumbi nga 15 ku 2, naye nga Muzeeyi Museveni takeerangako n'agamba nti eno poliisi y'egundi ekoze bulungi nayo katugiyiteko eggulu. Abanga akeera okunafuya bannamagye bano bambye abaana abato kuba nze bw'ondaga nti osobola okuyita just TikTok ng'olaga omutya nnyo omuwe neeku ssente ddiro wali oyiseeko abasirikale abakoze ebirungi n'obaliisa ku mmane. Wabula bamwakola ekintu kimu, mwakwata abanene mulanka ne mukwata bano abato abatalina lanka kuba abo be balwanirira eggwanga. Bano abalina lanka omulimu gwammwe kuumira bali wansi mu fiya babe nga tebamanyi bigenda mu maaso, musobole okuyisaawo ebyammwe era osobola okusanga nga buli bya bugagga be babirimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.